ez'abakyala ez'abaami saako n'ez'abaana mu buli ngeri yonna esoboka. Salon bagiyita African Stars Salon esangibwa mu saza lya America libayita Los Angeles, California. Eno y'endagiriro entufu wango baagala bali ku 573 Wilshire Boulevard Suites M105-13 Los Angeles, California. Oba osobola okugenda ku mutimbagano gwabwe oguliko African Star at grossguinness.com nobanga osobola obalaba. Bw'obanga oyagadde okubakwatiriza ku ssimu zaabwe z'omu ngalo bakutegeeze enkola yaabwe y'emirimu n'okupepeta okunyiriza abakyala abaami n'abaana bagamba kuba ku ssimu zino wammanga. Kasaraba M877200 49447 yesimu esooka. Essimu ey'okubiri Kasaraba M886060683 okumanya ebisingawo bakutegeeza bakupepete mu ngeri yonna esoboka okuba nti obeyongako mu saluni yaabwe n'empya ngeri mu ggwanga lya America mu kibuga Los Angeles. Era gy'oba ogenda bakupepete bulungi nnyo mu bisingawo ku saluni n'empya nga bannayuganda bonna bakubira omulabu butakungula mugende mubajoyininge mubasupportinge kubanga bantu bammwe ate baliko okubuuza nti baki bano bannayuganda. Ka video kekana ka saluni eyo nga bwefaanana munda genda yo supporting bannayuganda banno basobole okubeerawo ate ne bakubeezeewo mu ngeri yonna esoboka. Yo saluni bwete bwefaanana munda so genda oba supporting nawo bakulage kibalinawo mu ngeri y'okupepeta n'okusala envi ez'abasajja n'abakyala saako n'ez'abaana abato. Kati akalango tuba tubumaze njagala tuyise wano ekirango ekirala kiri kimu kyokka. Njala munyambe mumpitire abazzukulu ba Rwenzururu Kingdom. Njala mumpitire abazzukulu ba Rwenzururu Kingdom, abazzukulu baayo abataka abambejja n'abalangira b'obwakabaka bwa Rwenzururu obukulemberwa ow'ekitiibwa Charles Wesley Mumbere. Bw'omanyi nti osibuka Kasese ng'oli mukonjo, nina amawulire agatali malungi nijjayo bategeeza. Ng'oli muzzukulu wa Rwenzururu Kingdom, ng'oli mumbejja, oli mulangira, oli musajja wa kabaka, oli muzaana wa kabaka ng'osibuka mu bwakabaka bwa Rwenzururu obwa ow'ekitiibwa Charles Wesley Mumbere. Njagala kuwa mawulire gano mugatambuze kubanga temujja gasanga walla nga bulijjo nabagamba no ku LBS tufulumiza amawulire nga tebanagafulumya ku TV yonna okwetoola Uganda yonna ne munsi yonna. Alright, mwenna abasibuka mu bwakabaka bwa Rwenzururu njala bategeeza nti waliwo kye bakwese. Ow'ekitiibwa ennyo kabaka w'obwakabaka bwa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere ali mu mbeera etawoomya ddigobe. Era ne tebaagala gamba muntu yenna wadde okutegeeza embeera mwali. Naye nzege mmanyi nti ndi mulengera amawulire nga somola buli nsonda. Njagala bategeeza mwenna abava mu bwakabaka bwa Rwenzururu obukulemberwa ow'ekitiibwa ennyo Charles Wesley Mumbere, musajja omugumu naye essaawa zino mukosefu nnyo. Era tebaagala muntu yenna amanye ensonga zino, bakyazikuumidde munda nga ne n'abakyala waayo naye akyasirise. Mumanya history yonna eyaliwo luli nga babulumbye ebintu ebyo tebityawukanamu engeri Museveni gy'operatingamu. So njagala bategeeza mwenna abakonjo wooli wonna ng'oli mukonjo bambulo bwakabaka bwa Rwenzururu, please tambuza akatambi kano kasalemu otegeeze bakonjo bano bonna gye bali mu nsi yonna nti ow'ekitiibwa Charles Wesley Mumbere embeera gy'alimu si nnungi ey'obulamu bwe. Bayinza omubaikira naye tetwandiyagadde ekyo. Gwe wenna ng'omanyi nti oli mumbejja, oli mulangira, oli muzzukulu wa bakabaka bwa Rwenzururu, musitule omulango ogutakungula mutaase empologoma y'obwakabaka bwa Rwenzururu kenjagadde okuyisaawo ako. Abatamanyi kabaka wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere mumanyi bulungi nnyo kubanga ebbanga lyonna mbadde mutambulirako nga mutegeeza abantu keeko kayo ekifaananyi kye ow'ekitiibwa Charles Wesley Mumbere ali mu mbeera etawoomya ddigobe. N'olw'ensonga ngenda kusaba bannabyabufuzi mu Kasese mwenna musitukiramu mutandika okunoonya kyenjogedde mu kiverifying
otherwise enkola ya Museveni mugimanyi bulungi nnyo yakulya bantu mpola awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo kantandike n'okonfaminga kye nabagambye jjo awo nakulajjo nabagambye ku the Inspector General of Police gwe bakyusizza bwe bajjewo Olivina Misango Kamya ne baleetawo omukyala gwe bayita Hajat Aisha Batala ne mbagamba nti amanya ga amakadde ye yali Aisha Kamulegeya naye amanya ga Kamulegeya nagejjako ndowooza neetuma agawatala wabula bwe nabagambye ngenda kunoonya information kikonfirming ekituufu kiri nti ono mukyala muwala wa Sheikh Obed Kamulegeya bwoya mwana wa Ntumbwe era ono omuwala ow'omukyala ye mwanyina w'omwami gwe bayita Haj Obed Kamulegeya ono avunaanibwa ne retired Colonel Dr. Kiza Besigye mu kooti y'amagye ono ye mulamuzi gwe balonze kati ye IG Inspector General Police omupya yoyo muwala wa Sheikh Obed Kamulegeya yoyo kati ono ye mwanyina avunaana ne Besigye emisango gy'obutujju oyo ye mwanyina wani ye mwanyina wa IGG oyo ye IGG kati ono ye mwanyina gwe bavunaana ne Besigye emisango gy'obutujju oyo naye guess what kitaawe Nfanfe wa Nywandwe Yesoferi kitaawe Nfanfe wa Nywandwe Yesoferi era omulengera bulungi bifaananyi bino nga yeenaanise omulaba bulungi nnyo nga yeenaanise era history mbadde mulya bulungi nnyo nti o Sheikh Obed Kamulegeya y'omu ku badde balya mu lumene oluzise nga abegera Museveni mu busiraamu ebbanga lyonna era ng'awaayo yonna bakagubiiro abo abadde babeera mu busiraamu balemesa Museveni programs ze kati njagala okozesa omutwe gwo ne logic katonda gye yakuwa osooka ogatta ebintu bino omukyalo oli muwala wa Sheikh Obed Kamulegeya omwami oli gwavuna ne Besigye mutabani wa Kamulegeya kyokka Kamulegeya mukozi wa Museveni era agent we abadde mu busiraamu bw'ogatta oli gwe bavunaana obutujju ali ne Besigye n'ogatta ne IGG omupya ng'akolako ne mu ofisi ya DPP gwe mu bwongo obwo ofunamu ki mu bwongo obwo ofunamu ki mwanyina kati ye Inspector General Police naye nga badde mu DPP's office wabula mwanyina bamuvunaana gwa butujju ne Besigye ate taata waabwe akolagana ne Museveni era y'omu ku babadde bamubegera busiraamu era n'abantu bangi bafudde ku lulwe abasiraamu kati ki kyofuna mu bwongo obwo naye njagadde konfirma nga omukyalo oyo muwala wa Sheikh Obed Kamulegeya Nfanfe wa Museveni mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo ebyo kansooke mbijjemu wano kubanga obudde tulina butono nnyo ekyo bwe nkimala okukikola bakomredi mwenna abali ku tiimu ya president ey'amawulire ne bafoot soldiers mwenna njala bategeeza mubeere nnyo careful ku campaign trail ya president kuliko abasajja abakola profiling ng'ekibakosa profiling eringa security alert abasajja bano basajja bajjaati alaba seemwa alaba iso abalala balina buno camcorders oba recordinga ne babeerawo n'abakuba still photos kati abakuba still photos bano banoonyamu abaana specifically bakuba ebifaananyi ne babisavinga kati basavinga ebifaananyi bagenda tutandika nga balondoola buli gwe bakuba ekifaananyi nga bamulondoola campaign trail bamusuze omwenye gye muze maka gabwe bajja kujja batandika bakidnappinga kati ekyo bakikola nga baagala ne mu campaign trail eri yasooka bakikolanga babeeranga ne kamera nga bajja baprofilinga basindika ekifaananyi mu database mu mikwano gye bajja poliisi ne bazuula omwana onabeera ku kyalo ki asula ludda mwero siki ne bajja ne bakuwamba ne bakutwala kati the same thing which has happened again ku basajja bagoberera presidenti kuliko poliisi abapoliisi abambadde engoye za poliisi batambula baprofilinga abana nga bakuba still photos nga bazitereka ninga bagenda bakola profile ku buli foot soldier yenda ngenda bategeeza ba comrade mubeere solid nnyo si buli muntu nti akubira essimu nga tomanyi ogenda musinkana essimu zammwe akubira mwetegereze omanyi kiba nenga bali mukola profile ng'omwami mu ka video kano kolaba kyali mukola lindako manyize empanyo respect content w'abantu
kintu kya corporate ndoza kansoke nkipozinge mbwete nga sina za nyaka video mulabo oyo yomo kuba profilers oyo yakuba still photos nenga atagetinga ani gwayagala okuba atagetinga omuntu gwayagala okuba ekifaananyi gwakuba ekifaananyi ne bakisindika mu database zaabwe ne batandika obbanoonya oyo mulabo bulungi nnyo oyo mulimu gwa profiling nga akuba ebifaananyi akuba still photos omulabo bulungi nnyo kati yoyo vako bali recording video ne mulimu ono kati ono yomo kuba kola profile nga akuba ebifaananyi still photos nga bazisindika mu database yange batandika okulondola buli foot soldier yenna nga batandika okunoonya ku byalo bajobeera nga bakukwata ba kidnappinga so kati oyo yegwe mulimo gwe so foot soldier mwenna mwebereremu mubere solid ku bantu abekika ngekyo. Alright, out of the war wetumara okuvaawo bono bakajala busindikira Inspector General of Police kasoke nsindikira security lateri ba bodyguard ba president security team president ba comrade mwena bakoma president ba foot soldiers sakone team ya president ya police dibajwa abe 16 bakuru ngenda basaba team ya president mukuma ngenda basaba ne security team ye ngenda basa mugezeko nnyo protecting a president aba police omutukako ngenda ngachabadde nga abagala mukwata ewa jibabaddejo abadde bagezako mukwata mutagenda mubende mugezeko program protecting a president waleme kubera musirika yenna atali musaako ya mutukako 1 waliwo olukwe olwa police okujja okubanga amukwata omuvumbagatira then bamukuba akayiso nzo kawulira ngensiri ekuluma abantu aka scratchinze nengolole bakubye botwa so ekyo wekiri mu process so Mr. President wonna woli n'abakuma obategeze tebageza ne bakizo omusirikale eno kuduka ko kuvumbagatira okukwata in the process bagala kosa chance yokukuba akayiso ne baku scratchings wanenga empiso da gifumise dagali yingiddewo obuto yingiddewo kyebagala ku planning kati ye alternative weje bali nakati echa accident abana bakikubi ne tukiyuwa kati bayine ekyo nga badde bagenda okukola mubende wali tebagala kuzinga ko lumoyo mwami go bayita mu kibi nga bagala kuzinga ko lumo then bakuba akayisa ko kabangansiri bange kulumi bweti nengolera bazo kukuba otwa bokati yetagete gibalina nengo buto buno bugenda kuletera okunafuwa sina kindi okuparalyzinga boche bagala okukola kati yetagete yaabwe so Mr. President ngena kusaba ne team ye ekukuma tebakiriza musirikale nakutuka ko wadde kuvumbagatira atali mu team eyo ali mu timu yenyini je bakwe 16 talina lukusatero kuvumbagatira wadde bakutaasa balina creating a space wotambulira na kubolookinga buli musirikale eno omuntu eno kutuuka ku bwangu mu ngeri so Mr. President wona woli nkusabire careful commission eno nayo mpya kati awo ezo security alert nzimaze okujja keno jensembayo. The Inspector General of Police, Mukulu Abasi Yakagaba Nkulamusiza nnyo sebo hasibintu oli bulungi. Je balakoje otusakengalo. Era kulunaku President Rwali mwagala mukwatira emubende mwakoze ensobi. Ensobi eno temugiddamu lwaki. Abamu oli mu police omu nga mwasomako mwina zi diplomas mwina zi degrees musomyeko ne ku mateeka amatonotono. Naye simanyi lwaki mwagala okutegeera kwe kuluwa. Si buli weapon gye baba wakozesa mugenda gikozesa ku muntu. Nategezeddwa akera nakirabye nti mwakozeseza kye tuyita electricity teasers oba teaser buno obumu bukuba amasanyalaze bulinga pistol naye teasers zino tezimalaga kubwa muntu atakoze resistance mu arrest no teasers zino zikuba omuntu ali stubborn resistance arrest over by notorious criminals bebakuba teasers naye abana bali procession batambula bagenda gwe nojjayo teaser ogibokube kubanga oyagala muonona ate jukira teaser mwese mulina ezammwe za China nfu kati teaser yeruwa teaser yeno abasinga omunye munga atera ombu yayogera ku ki teaser kabera ka pistol nenga kalinga ka pistol nenga ka masanyalaze keeko mukala bulungi kabera ko positive ne negative kati bwakaka kubanga ena akutte wansi kaba kava mu masanyalaze nga akutte trigger yako kava mu masanyalaze kati eno teaser
mbi nnyo eri obulamu bw'omuntu wa bulijjo nga takoze eki eyo tiiza bwetyo bweyimiridde banga pisto naye nga yo amasannyalaze eyo gye bayita tiiza mugire bulungi nnyo eyo tiiza bakakuba amasannyalaze ne gakuyitamu era ebiseera bisinga olina okugwa wansi eyo gye bayita tiiza kati poliisi ya Uganda mbutasoma nabo babaleetedde tiiza naye tiiza zino baazikozesezza ku baana ab'enkyukakyuka be tubadde mu benda olunaku lwa jjo kati ekizibu kya tiiza kyekiruwa bino bizibu biri mu tiiza bakugamba nti tiiza ekola mulimu ki ku mubiri gwo tiiza bagamba nti causing a puncture wounds cuts and bruises are common injuries following the shock from the teaser or stun gun. In that case, teaser can damage kidney function or cause testosteronism. Kati kitegeeza nti bakuba teaser ofuna ebiwundu ofuna ebikuyiro kino kiyinza n'okukuviiramu okukosebwa mu mubiri ne kiviiramu n'okukosa ensigo yo ng'omuntu oba n'okukosebwa ku bulimaawa bwo kiyinza n'okuviirako okukosa obulimaawa bwo kati yo tiiza ze baakubisizza abaana gye z'amasannyalaze bye bizibu byazo nkugambye bakuba tiiza ekuviirako ebiwundu ekuviirako ebikuyiro esobola okukuleetera okwonoona ensigo yo oba esobola ensigo zino kidini ate esobola okwonoona ne obulimaawo bw'omusajja ne bwonoona olw'okuba nti byagikubye ng'agikubye alowooza nti akola ki akuba kintu kyakuggyako bujja bakuteeka wansi naye ng'aba akwonoona so poliisi ekintu kyo kimwakoze okuba abaana baffe tiiza kikyamu nnyo mu mateeka tekikkirizibwa tiiza bagikuba omuntu bano ba notorious criminals abaresistinze arrest oba alina n'emmundu oba threateniza omusirikale oba akoze eki but you from nowhere nojja n'okwata tiiza n'ogisumula n'ogikooki oba n'okuba omwana amasannyalaze omwana talina kyakukoze kuba ado yagala kukwata president wano badde bagenda okukwata president wano abaana babakubidde tiiza wano babakubidde tiiza wano Azula. Abakubidde bakomeri baffe tiiza zibabakubye kati awo tuvuddewo kati njagala kusooka kuyisaawo ensonga zino wammanga ekisookera ddala akatambike mwala byakatambula ku social media omusirikale ng'akuba omukuumi oba omuwala atonda ku shelo oba ku mafuta omwami yamukubye bamuyita Kelvin Nsima ono ng'ali attached to counter terrorism directorate mbu yakwatiddwa era akyakumibwa nga bwanoonyerezebwako naye ng'ekyakubiza omwami ono omuwala yabadde ambanja emitwalo bajja badde ng'emeka mitwalo gyadde mitono nyo mitwalo benge 3 oba 5 gyadde ambanja ku mafuta n'amukkira n'amukuba empi akatambi mwakalabe saagala nnyo kaza akadakiika ntono nnyo ono bamubanjiza ssente n'akuba omwana empi Can you have you ever driven a car? You will now pay that. You first listen to the girl. You now she's there attacking me, beating me over 30,000. If the issue is 100,000, how much money have I taken? You think I can run away with 100,000? You know I can stop in this camera and you see me and tomorrow we go to court.
kalabe kati omwami yono wano. Omwami yono wano. Yoyo eyakubye mwana muwala akuma ku ssiro ly'amafuta yadda mbanje emitwalo 10 ndoza ja service ku mafuta baja adde 3 n'amukyappa empi n'amugamba nti asobola omukuba natabako kyamukula ayina amaliza nga mututte mu kooti yoyo Kelvin Nsima yoyo naye ndoza bamutuli obulungi otegeera wajja asibuka naki kano ke kabano akayina obuzibu naye ebiseera bisinga bwe tuba nga tugamba abantu bano nti twetaaga enkyukakyuka ono ekimutawanya kufuna musaala mutono bali depressed tebalina ssente naye nga ate baagala okubeera mu good life kati bakomekkereza bakupoza ensobi nga zino okubba okulya amabanja n'okwejjambulamu so the factors eziriwo ne bwe tubaga twetaaga okukyusa eggwanga ate tebafaayo kati ekyo kiwedde kati njagala buno baka bosindikira inspector general of police n'abapoliisi n'abamagye mwenna alright onaku lwo alengera ku mwezi 8 omunaku z'omwezi 8 mwezi ogw'ekkumi omwaka 2025 nze nga bwe njogera ebigambo byange sibirumamu era mbiyimirirako for the first time bwe campaign zitandika simanyi bana abasajja bakikoze okuba nti badde bamaze osinkana eto commission chairman n'abagamba nti bejje mbyobufuzi anjalako baza poliisi ekyankwanzi njala kubaza poliisi ekiboga yonna n'entuwetwe president gyayise olwaliro mulaze total discipline ne professionalism ne tetubibaza nokuba nti mukikoze for today no that is what exactly you're supposed to do. You keep law and order. You protect the properties of Uganda and the citizens of Uganda. So sekumenya mateeka. So alright police mukoze ekintu temututte budde bungi temuononye mafuta temwinago mukubye tear gas temwinago mulumiza mubadde bulungi mu order nga mwewuleko abantu mbatadde mu order campaign zitambudde bulungi okujjako ko ekyankwazo obadde flacas wadde flacas nga amajje galina omuntu gwe bakuterega mukuba ku campaign trail ekyankwazo wali kulale badde balina omuntu gwe bakubye n'ekyo tekyetegereza nnyo nenga for the first time ndoza mule bulungi nnyo nti the national platform tetulina fujjo era olwebo mutakoze fujjo bwe mutablokinze president mutakoze naki teri muntu afunye buzibu mwekenyine mulimu gubanguyidde mubadde n'abantu nga n'abantu babalaga essanyu so please twagala bagamba poliisi tetulwana nammwe amagye tetulwana nammwe wabula mukuuma abantu betuwakanya nti eggwanga balifuze bubi ye Museveni ne family ye bwe mukola ekintu ekiri mateeka nga temwingidde mu partisan politics Museveni bakozesa buli kimu kigenda tambula bulungi omusajja gwe mutawanya n'abaana abalwanirira bantu tebagenda kubeera nga mufuna miliyoni emu bo bagenda kuba bakola mirimu gikube bebasasula emisolo era njalo bajjukiza poliisi n'owamagye bw'obanga wasoma ekintu kimu kukuuma mateeka na biragiro n'ebintu by'abantu gwono omusirikale ngenda kugamba nti olina okubeera careful nnyo abantu bemuwamba ne mbatulugunya ne mbajjamu ensigo ne mbanyiga ensigo ne mbateeka kamulali mu busolo oba mu bukyala omuntu oyo yagenda n'akola buli ssente gy'akola gavumenti nejjako omusolo gwekuguliramu engatto gwekuguliramu uniformu gwekuwaako buli kimu ekikubeezaawo kati buli otulugunya omuntu oyo n'omulemaza oba n'omutta kitegeeza nti tax base ewandivudde omusolo oguddukanya eggwanga tax base eyo gisse muganda nga omusirikale ali eyo Museveni agenda believe me or not mwena muli mu balakisiza mukimanyi bulungi nnyo nti current polls ziwa Kyagulanyi Ssentamu 80% current polls ziwa Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform 80% singa kaluka bakakulondebwa lero zimuwa 80% mukimanyi nti gavumenti egenda ne muganya okubeera mu order nga bwe yina okubeera nti omuntu yenna bw'omukuba essasi n'omumenya okugulu oba n'omutuusaako obulabe eyebeera taxi base gy'oba oyonoona omuntu oyo yandibadde avaamu omusolo ogugenda okulabirira eggwanga saako nawe okusasula ate abantu abaakaano bammwe abantu abanganda zammwe bwe mubatuusaako obulabe kigenda kubeera kibi katulwale poliisi njagadde obyebagazaamu kimukoze kiraze nti mubadde professional nga temwonoonye budde temwonoonye mafuta temwestressinze temulwanye na muntu mwena mubadde nga muli awo ensi ebala bulungi nti muli professional olwali mubali nnyo mubalire ddala naye mwanaddamu kikola ensi ejja bbala bulala so kati ebikwatagana ku ebyo byonna byo tubimaliriza
Kati ndoza katugende buterevu ku campaign trails ezibadde olwaleero wetubatandike batuva then katugende ku information eyatulese buterevu. Katugende campaign trails ezibadde olwaleero katugende buterevu ku information eyatulese. Campaign trails ezibadde olwaleero ebaddeyo ey'Ekyankwanzi Ntwetwe ebaddeyo n'ey'Ekyankwanzi. Kyankwanzi mugimanyi nti ly'essomero Museveni lya braining gyalongoosa abantu obwongo kubajjamu obwongo. So president abaddeyo Lale Bio abaddeyo gyabadde naye Ntwetwe ne gyabadde naye Kyankwanzi. Kati emibadde y'Ekyankwanzi eno. Indako ni akwata mu byuma. Anybody Ekyankwanzi. Ebadde Ekyankwanzi kati eno ebadde ey'Emubende olwaleero. So zerezerale bbiri ezibadde lale nga 3 baddewo Ntwetwe badde massive ey'Ekyankwanzi. Kati muganda ng'erina gy'oli nkugamba obuwanguzi tibulina wabula tulina okuteeka mu nkola ebitugambibwa bikola ebikolwa byebiwa bakansala mwenna bakemalo sifi 5 ba MP mugule bendeweera baze twita flag ne manvuuli muzisupplying embantu ngoli candidate. Lwaki mulina okugula bendeweera? Kankunyonyola ekigambo kino okyule for the first time jano okyule bulungi nnyo. Akabonero k'ensi akagiraga okubeerawo nti eyimiridde bakayita flag. Akabonero k'ensi akagiraga nti independent era it can be easily recognized mu nsi yonna mu UN Assembly mu International Criminal Court wa yonna. Simbo y'ensi eyo ebeera bendera. Ensonga lwaki president yasuggestinga tokwate bendera. President agezaako balaga nti tugenda kujjako gavumenti ebaddeko envundu. Eggwanga liddemu lifugibwa buto libeere independent. Eggwanga lirina okubeera independent buli omu ng'amanyi value n'omugaso gwa bendeweera. Nkiddamu ensi zonna zirwana ziwanika bendera ne wanga ogenda kutwala territories ng'ogenda ziwangula osimbayo bendeweera. Kati naye Munnayuganda yenna gy'oli bw'obeera ne bendera kitegeeza nti ensi ye kuli ku mutima. Teri mu nsi yonna muntu ayinza kukubibwa kyasi oba muggo n'agwa ne bendeweera oyo omusirikale batamukwata. Bendeweera eyo shirudiyo kuba kasita okuba omuntu ng'akutte bendera n'agwa kitegeeza nti ensi yo gy'oba okubye ekigo era mu mateeka bakuvunaana. Muganda wange yonna gy'oli ng'oli mukulembeze oli Munnayuganda agala enkyukakyuka genda ku makya ogula bendera obeere nayo. Zino ensi ze tulimu buli boda buli kitongole kyonna woyita buli baana bonna ku masomero bakeera kufuluma na bendeweera okulaga independence y'eggwanga n'okwagala eggwanga lyabwe. Ekigambo kye bayita bendeweera temwategedde message yakyo. Eggwanga ligenda kuddamu okuzaalibwa buto. Era eyo bendera shirudiyo teri wa poliisi mugwagwa asobola kukuba muggongo okutte bendeweera ng'ogiwuba eggwanga. Golooza lwaki president yasooka nayimiza bendera national platform n'abagamba tulete bendera ya Uganda. Sooka weebuuze omwami we temwagala kutegeera. Bajjawo civic education nga tebagala basomesa bintu bino.
civic education bintu byalina basomesa nti bendeweera ke kamu kabonera akayimiriza akalage obwetwazi bw'eggwanga era omuntu yenna azanyira ku bendera ajja kuba afunye obuzibu teri wa poliisi asobola kukuba ssasi oba asobola kukuba muggo ng'olina bende kuba babeera mu training kye basooka obasomesa babasomesa independence y'eggwanga n'obasomesa n'akabonero k'eggwanga nga bakayita bendera teri wa poliisi musiru asobola kukuba ssasi oba kukuba muggo ng'okutte bendera kubanga kyaba yasoma mu police training college abakimenyeewo ate nga bibasooka okusoma kati muganda wange yena president uganda genda ogula bendera kutegeeza tugenda kuri the country is going to be reborn again mumanyi omugaso gwammwe n'omugaso gwa bendera bannaye mugule bendera bakomredi mwena mutambuze ka video kano mutambuze abantu bakwate bendera ye shield wabula bakwata bendera eno olina okubeera peaceful tokola lutalo lonna kwata bendeweera genda campaign trail oba campaign rally nga owa bendera ekiraga nti eggwanga ligenda kuzaalibwa buto okitegedde bulungi nnyo ke kabonero k'eggwanga Uganda teri musiru asobola kukubanga okutta akabonero k'eggwanga Uganda eggwanga ly'abaakubye abatakubye ggwe bino byalina kubasomesa mu civic education oba mu political education abaakubye eggwanga Uganda batakubye ggwe bendeweera ye shield kati njala soka kulaga otegeere genda oyite ku tokotoko mwe muyita TikTok olabeko buli wakabano yenna ku TikTok ebasosako bendera yawe ya Rwanda bwamane bakwokirako eya Uganda basosako bendera ye Rwanda bonna abakabana abawala n'abalenzi abali ku TikTok basosako bendera yawe eya Rwanda kati onakwokera ya ka Uganda nenga teri muntu alina kubanga alina bendera bbiri mu nsi efuba tetuna dual citizen law tenakola oba tekyewuuza akyo bonna abanyarwanda bakabano ku TikTok balina bendera obadde tokyewuunyanga nti lwaki bonna abakabano ku TikTok social media balina bendera abwe ye Rwanda oba tekyebuuzangako kati muyina ekintu kye mwatambuza nti bendera ya NRM bagifudde ye Rwanda of course mukimanyi nti abakufuga eggwanga bagwira Banyarwanda ebintu mujja bitegera mpola mpola awo tuvuddewo tetwagala kulwawo kuba obudde tulina butono nnyo kati waliwo ekira kyenjagala nsooke nkolemu clarification ba comrade njala mumpulirize bulungi Chenjo soko bagamba nti tewali official statement yonna from all website of national platform that Flavia Namulindo afunye kadi tewali ku website ya kibiina weeri nkidda musagala mbuzibwe tewali official statement yonna okuva mu kibiina oba ku bakungu b'ekibiina abalaga nti kadi bagimuwadde bagijje ku abadde agirina no bekiba kiri mu process kijja kwapera bate kiri mu process sagala mutwale kitu kuba mukimbuziza kingi nnyo njala baga tewaliwo official statement yonna ku website ya ekibiina kya national platform oba wakuba ku official personal you know wa national platform yawanise ekintu bakyogedde so please mugende empola ebintu musoke mbireke tujja bitegera mukitegedde kati ekirala ndi wano bategeeza nti buli woolaba omuntu yenna ng'agambye nti agidde ku ssaawa nga independent oyo si candidate wa national platform era tali affiliated ku national platform no oyo muntu wa Salimu Sale na Anita Amongi be bannannyini ssaawa ne ba independent baabwe so segoda akali amaggwa ne ba candidate be bonna bali sponsored by Salimu Sale ne Anita Amongi. We are not affiliated with any independent candidate who's going to use the symbol of a watch. No. Tetugenda kuba tetumulina. So yenna buli gwolaba agamba nti candidate nembu agidde ku ssaawa oba candidate wa national platform ne ayina be ssaawa wagira. Ulira. Mula video nyizi badde zitambula
nga kulika bagamba nti nze ndi wa Ambrella naye ono kyali wange ow'essaawa mumuwagire kubanga ali kwala ali kati kankunyonyola kitegeere nabagamba mutandikwa nti Museveni yateeka billions 30 mu national platform mu process yaffe eno kuva kansala mpaka kubwa MP nga yagala tuteekamu abantu bangi so akakiiko n'ekibiina kyakola ekisoboka okusunsulamu abafu neera ne bagamba nti era Nyando yasigazaako 0.5 beyafunamu kati 0.5 yeeyo ekugamba nti nze ndi wa Ambrella naye ono kyali wange wassa watugenda naye kati beebo kati okulukuviira ku ntono kandukuwe mujjukira bwe twabagamba nti Salimu Sale yasinkana bakansala ba division ze Kampala zonna ne Wakiso n'abasinkana e Garuga bafunayo ku ssente nesigalayo balance kati wadde muli oluvuuvumo olubadde lutambula nti bakansala baffe bazze ne basinkana Salimu Sale n'oba wa ssente kankikutemere kiri bwe kiti bakansala abasinkanye abafunye ssente zino bagenze Garuga bagenze Kyaddondo ku NRM Secretariat gye bagenze okukima ssente zaabwe balance waabwe kati mu bagenze mulimu abaali basuulibwa ekibiina nga kyabategera n'ekitabo wa kaadi mulimu n'enkwezenge ezaali zidduziddwa kaadi naye nga era zaali zibanjayo balance w'omulundi guli lwe bagenda okitegedde kati njagadde mutegere emboozi temuli etambula ati bakansala bagenze yes tebagenze Garuga this time around no bagenze butereevu ekyaddondo ku kirebe kya NRM gye basanze ssente Salimu Sale balance gwe baali bamubanja gwe yabasuubiza era ssente zino bazibawadde nkyali mu kukola kunoonyereza bano baani abasobodde okugenda okufuna ssente ezo balance gwe baali babasuubiza ne kwagenzeeko abaddizi wa kaadi abamu olwokuba nti baali balinayo balance oli n'abo abamibwa kaadi baali balina ogenda okima balance waabwe so kyenjagadde bategeeza mbeere nga muli awo yakati tekikwawunyisa nti mutandise okulabaga nti nze ndi wa Ambrella naye ono kyali wange omulonde ebintu bino biri mu constituency ya Segona akali ebyoya biri mu constituency ya Mbwa Animirike Bodogo Mbwa Tekamwa w'Entebbe gye bali constituency biri mwe muli ebintu ebyo naye ng'ate jjukira constituency ezo bonna abadde banyampi babadde banyampi bali batunda abantu so kati omuntu yena ajjira ku ssaawa eyo project ya Salimu Sale kubanga ekulemberwa ni Tamongi ne Segona akali amagwa okufandinga abantu abo kati abantu bano be bano wano wammanga video mwalabe nyinyi kambazanyireke ne badde Entebbe ne badde Entebbe ono bamuyita Nantongo Christine huyo era bakumulundi kuna maana ensaba muweneya wanga akalulu akamonero ssaawa bamutujjako naye obulamu tebwasigala kyekiro naye nambasaba bannange bamutuuka ku meeya mutikinga essaawa nange ejja kubaawo olwo olunaku lwe bagenda okunoona wamu naye bamutuuka ku Nantongo Christine banaye mulabe manvuuli neyanzege Ssaabasajja Kabaka awangaale Nantongo Christine kansala okuva kati kinabagambye okusunsula si kyangu ebiyenje bingi lwaki ebiyenje bingi olwaliro kambagamba akagero kano muno mutuzungira ku mitimbagano wala omukwano gwange omu yanyumiza akagero wiiki eno yennyini n'agamba nti ye yasoma psychology naye psychology gye yasoma alina theory gye yasoma ng'emulaga nti ekizibu ky'abantu amu mu Uganda kiri general knowledge naye particularly yakisomesa nga akitunza mu Bannayuganda nti Bannayuganda bamu bw'obanga omunenya oba ebikolwa byakola sooka omanye ye embeera ey'obuntu ali mu level ki yasomesa level 5 ez'omuntu okubeera self independent naye n'asomesa emitendera egyo gwe njagala nnyo okusimbako essira gwe mutendera ogusooka
Bannayuganda ebitundu 80 buli 100 bakyali ku mutendera ogunoonya emmere, amazzi n'okwebaka. Bannayuganda ebitundu 80 buli 100 bakyali ku mutendera ogunoonya emmere, amazzi n'okwebaka. Ebintu bisatu. Nangamba nti omuntu yenna ng'ali mu stage eyo esooka ey'okuba nti ye obulamu bwe bw'atafuna mmere tabeerawo, bw'atafuna mazzi tabeerawo, nakwebaka tabeerawo. Nangamba ebitundu 80 buli 100 Bannayuganda y'embeera gye balimu. Kati tomusuubira kulowooza nga ggwe ku national matters. Tomusuubira kulowooza nga ggwe mu economic situation. Tomusuubira kulowooza nga ggwe mu political arena egenda maaso essaawa zino. Bw'anala politisi nga ze naye ng'akimanyi waliwo agenda obbayita obbawa emmere oba eccupa y'amazzi, oyo tasobola butwetunda. Nangamba nti Bannayuganda basinga obungi bakyali ku mbeera ya level 1 yasomesa level 5 nti level 1 Bannayuganda ebitundu 90 bali nti bakyalowooleza mu mmere, mazzi nawakusula. Nangamba ebbanga ly'osomereseza ku intaneti Bannayuganda okuzuuka okumanya eggwanga lyabwe. Nangamba Kyagulanyi ebbanga lyamaze ng'azuukusizza abantu nti abantu bano bakyali mu level eri nzibwo gibajjamu. Nzibwo bajja mu level y'emmere nga yalooleza mu mmere, mazzi nawakusula. Abo bangi nnyo bali ebitundu 80 buli 100. Nti Uganda bw'eneetuuka mu level ey'okusatu ng'omuntu avudde mu level 1 level esooka level ey'okusatu okutuuka mu level ey'okutaano tujja kuba tutandise okulaba ku nsi esobola okukyuka nga n'owamagye tasobola musongamu omuntu, naye nga tukyali mu level ey'okusaba emmere oba okunoonya emmere n'amazzi n'ew'okusula. Tukyalina olutalo lw'amaanyi nnyo okukyusa Africa ne Uganda nga mwogitwalidde. Ate nagenza okukiraba nga kituufu. Nangamba ku level 2 kuliko abantu nga ye tamatira. Lwaki? Nti bw'osanga omwavu nga tasuubira nti agenda kuva mu bwavu, nga ne buli kaalabye akabba oyo tasobola kuveera mu bwavu, tasobola kubuvaamu. Nti era bw'osanga omugagga nga naye awankawanka okubba buli kyalabye, oyo tayawukanako n'oli omwavu ddala naye nga naye awankawanka okubba. Kati abo mu Uganda abagagga bangi mu Uganda nga mumulaba nti mugagga naye nga alina omutima ogubba buli kimu ekimwetoolodde. He's not satisfied, buli kimu ayagala kibba nga mumanyi mu bugagga, naye nga asobola n'okubba akasimu, asobola okuyetinga ekibinja nga kimubbira, asobola okuyina nabba akataka k'omuntu, asobola okugenda n'agira baye ne babba ebintu mu Kampala nga ye mugagga kati ng'oneerevu agirimu tajja givaamu. Nangamba yasonga lwaki gavumenti office abasinga obungi babbi kubanga bakyali mu level eyo ya bubbi, they are not satisfied nga buli kibako bagenda kibba. Nangamba nti ne Nyandi Yosoferi ne family bonna bali mu level eyo. Ningamba tuleekana byobufuzi naye nga tudiringa n'abantu psychological nga tubamanyi embeera zaabwe tiye. Nangati mu Uganda n'abagagga bonna basinga obungi bonna tebali satisfied nekibalina, basigala babba kubanga balina omuze guli ogw'obubbi ogutamatira. Ngamba okay, no problem, kitegedde. So yensonga lwaki olaba mpuuga alina ssente buli kimu naye era mubbi, basegona era babbi, tebamatira nekibalina kubanga yeyo level wonna ebali tebannazuuka ku level egamba nti yessaawa tutandika okulaba buli muntu nga tumula ku level y'emu oba okulwana okujja bannaffe bateeka ku level ez'enjawulo. Ekyo nakyo olutalo luli awo. Awo tuvuddewo njagadde kuyita buyisi. Kati ano kamalo bajjamu malo creatinga wano, malo creatinga space yokubawa information bukitegere bulungi nnyo.
kati abasirikale be nabagambyeko abe Rwanda Museveni byasabye ne mutabani we already bayingidde basi zibasomba okusinzira ku drone zange basi za dezi basomba nga ziri basi zibadde zisomba abanyarwanda za UN zaati zibadde zibasomba abasirikale nga bayingira no drone yange sodo kota ko seconds mwenda ku basi zaade zibayingiza zo basi zaade zingiza amaje agade gavere wano okujja okuyambako Nyandwe mu ngeri gye yasoma oba gye yasaba bamuyambeko. Alright, kati mu dakiika zino 10 ngenda soka boa information ekwata ku mukiibi owa police afuukidde Kyagulanyi ekijambika, then tuyoke tugende ku second phase. Alright, njagala wandiika essimu eno ye ya afande mukiibi wandikano eri 0774 64 0680 ye ya afande mukiibi atawanya president. Wandika 0774 64 0680 juwandikao yo ya afande mukiibi yesimu ye yomone ku WhatsApp kweri juwandikao yo ya afande mukiibi. Kale kisinga kwewonyesa bwomala okuwandikao endaba mu juwandikao twagala tandika zino dakiika zino kumundane sigani njalo kuwabira mu information ya mukiibi. Yes, webale mukulu Calvin ye namba ya afande mukiibi oyo atawanya president mujikube mpaka kuwulira bubi. Kati omwami ono kitaawe ye yafa emyezi ndozanga mukaaga mabega bamuyita Haji Samakula ye taata wa mukiibi yaliko DPC mu administration ne musirikale emubende era Hawa Samakula yaliko CA delegate emubende district ayo baba family ye Sempanga ye town clerk ono ye nabagambye nandise post nabagambye nti ye na yesi mulungi nnyo bintu byokutereza n'okubba amataka g'abantu n'ensimbi ere mutegedde bulungi nnyo naye kati mu bufunze njagala bawo ekifaananyi esimu gira njagala bawo ekifaananyi kyani ekifaananyi kya family ye mukitegere bulungi nnyo ndoza kansoke mbabanyenyeremu ekifaananyi kirimu abantu 6 ngenda kumenyerako 5 naye nga alina ne mwannyina ali mu ggwanga lya Bongereza bamuyita Hajara. Kati omwami atudde wakati ye kitaabwe yafa emyezi 6 giwedde. Omwami atudde wakati ono ye taata we yafa emyezi 6 giwedde. Ono ye stepmother wa mukiibi. Ono abera sister wa mukiibi ndoza na abera sister wa mukiibi. Kati ono atudde wansi brother wa mukiibi ali maje. Ono brother wa mukiibi akutawunikiraka enakawa mu bufunze abantu 6. Kati abantu bano malo tunakuwano katono nnyo aina omuganda oli gwe balaza omuyita Major Junior Mutyaba ali mu UPDF. Aina muganda bamuyita Edrisa Serunjoji ono ne lieutenant naye muganda we lieutenant muganda we. Aina brother omuto bamuyita Mukiibi ono naye yali akola mu UPDF nga yali asavinga mu Western Region wabula yenyigira nga mbikolwa ebyokuba nti bakozese mundu okubba abatuuze. Ku lunaku olubi lwe bagenda okubba babakwata nga babbise mundu wabula ye muto wa Fande Mukiibi Fande Mukiibi yadduka ne mundu n'abula nayo, so Afande Mukiibi n'amuyambako omufulumya yoga mpaka South Africa gyali esawa zino gyekwese e South Africa
ng'alina criminal record eyo. Mutegedde bulungi gwe mbategezezza muganda wa Mukiibi oyo yali South Africa muvubo ye brother omuto bamuyita Mukiibi erinnya eddanja dino yali mubbi ng'alenga ali mu PDF nga babbise mundu bwe yamala okukola emivuyo babakwata ye n'asimatuka n'adduka then Mukiibi n'amuyamba okudduka mpaka yoga South Africa gyali esawa zino gyakolera emirimu gye ndowooza nga bw'alinda oyo aliko misango eyo. Alina muganda bamuyita Isma Mukiibi ng'ono ali Kasambya Mubende. Alina ne Emma Sempa, alina Narima Hajara onawangalira Bungereza yawasibwa omusajja Omungereza era balina abaana babiri iyo family ya Afande Mukiibi. Mwanyina abamuyita Narima Hajara onawangalira UK address nyina gifuna ifana very soon. Alina abaana babiri. Abaganda bategedde bulungi nnyo yo Afande Mukiibi. Enamba egibateredde waawo mumunoonyeeko mukubire muge family twazitegedde buli kimu kyonna record tuzirina so agende mpola naye nga omuvubuka olwo mwami ono musajja mukulu ate nga kitaawe yali era ne mu poliisi mu bufunze kitaawe oba kitaawe kenyini yafe emyezi 6 egiwedde. Kati mbutufu yoyo profile wa Afande Mukiibi Slight amanya ge Afande Mukiibi Slight nzaalwa ye Kasambya Mubende. Tatawe yali Sulaimani Semakula. Ono yali akola nnyo mu police administration ya Mubende. Bwe yali akola mu police administration ya Mubende, kino kyamwanguyira okuyingiza mutabani we oyo ategomya president essaawa zino n'amuyingiza mu administration ya police e Mubende era mweyava administration yegatta ku police kyekyayanguliza Semakula okuyingira mu police yayingirira mu senior 4 yayingira certificate ya senior 4. Kati Museveni byakyusa administration ya police n'agigatta mu police obyakyukira then omusajja oyo Afande Slight Semakula oyayingira mu police n'okutuusa olwali kubanga akola ali ku rank ezo olw'ensonga kitaawe yali munene mu police nabanga asobola okufuna rank ezo zaaliko olwaleero. Ya promoting olwokuba nti kitaawe yali munene mu police n'okuba nti akozesebwa emirimu egyo gyali mu kukola olwali mu police. Mutegedde bulungi nnyo mu nsonga ezo. Kitaawe yennyini Sulaiman Semakula yalina abakyala babiri naye nga taata azaala bano yafa. Stepmother yaliwo. Stepmother gombaleze mu kifaananyi ki bamuyita Hajjati Hawa. Essaawa zino yeesimbyewo okurepresentinga oba kukiikirira abakadde mu parliament ku kaadi ya National Advance Movement yoyo mukulu ani Afande Mukiibi. Enamba enjibawadde mu visiting ko nkyamudipinga deep oba mu nkyamuyingira munda omusokola okumanya imukwata ku bulungi nnyo era nja kuba mbaleta bibyensobodde omuddigingako era mutegedde bulungi nnyo lwaki ebintu ebyo abikola olw'ensonga nti abikola asinziira mu maanyi gaalina ne bamusuubiza okukola. Ekyo nakyo mukitegedde. Enamba mugire bulungi nnyo ngibawadde mujja gikubako then tuvaawo. Alright. Kamba twale wano. Essaawa zino twogerera okusinziira ku sources eziri munda. Chairman w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Bakama ne banna bali mu government bakimanyi bulungi nnyo. Campaign bwe zikoma olwaleero abantu bagenda mu kulonda Kyagulanyi Ssentamu awangula ebitundu 4 ku buli 100. Nkiddamu Simon Bakama n'abanene bali mu government ne mu NRM bakimanyi bulungi ne campaign bwe zikoma olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu awangula ebitundu 4 ku buli 100 okusinziira ku bekibalina records. Naye bagenda kufuma nnyo okulanga babba akalulu kano. Nabagambye system gye bagenda okuyitamu ye system gye bakozesezza nga bagasse ennira ne Electoral Commission okuba nti n'omwana yavula
bamuwandiisa okufuna endagamuntu nga bakozesa n'ennamba ezo bagenda okuvatingamu abalonzi. Twabulidde dda butyo tugenda obakwata ekyo kitulekere ffe mulina okuyisa mu procedure president ezebagambye n'okuteeka resistance okulwanira akalulu kano temuze tebagenda tulangirira mu bwangu nga bwe balowooza balina resistance. So mutegedde bulungi nnyo naye waliwo obuzibu obulala. Obuzibu obusooka bwe mulaba ekintu si bwe kiri era bwe kitambula si bwe mukiraba. Nyando Yosoferi nabagamba ayinza obutamalako kampeyini zino. 1 agenda kubanga akolayo kampeyini 2 lare 2 nga awummula ennaku 3 oba ennaku 2 nga yeebuzaabuza nga alina special interest group za meeting. Okusinziira ku sources ziriwo Museveni ayinza obutakuba kampeyini zonna zimalako. Kati kyagenda okukola agenda nga tuula entebe oba ennakasero ndowooza okusinga entebe wali awagazi atandika okusinkana nga groups ez'enjawulo special interest groups zagenda osinkana ngalo za zigenda omurepresentinga omuyambako okuba kampeyini mu ggwanga lyonna akendeeze kukutambula kuba talina budde talina maanyi gatambula asobola okufiira mu kampeyini. So kati bwe mulaba nga ateekategeka emikolo gye ayita specific abantu babadde akolagana omuyambako at this particular moment omukampeyiningira at all levels. Neka nsooke nkugamba ennyando Yosoferi. Kyangu nnyo okutwala omusumba. Kyangu nnyo okutwala seeka. Naye oba totutte muzikiti oba totutte bayisiraamu. Kyangu nnyo otwala father totutte bantu abagoberera faazo oba otutte father yekka. Kyangu nnyo ogula bloga naye oba totutte ba followers be. Kyangu nnyo ogula politician naye oba totutte ba voters b'abalonzi oba otutte ye ng'omuntu. So oli mu kuspendinga sente okuzuwa ba individual boyita ba influencer, they influence themselves not their families or the public. Nyando Yosoferi, it's very easy to compromise religious leaders but not their followers or not their believers, unless you compromise God, which is not possible. These preachers or religious leaders or religious dealers are very easy to be compromised, but you can't compromise believers or their followers. You understand? It's very easy to compromise politicians, but you can't compromise the voters. So that is time wastage. And those are the last kicks of the dying horse. Toina kyosobola kola lwaki. Essaawa zino tokyasobola kuba campaign zimalako. Kati yala kusinkana abantu ba special interest bagenda okuyambako. No one is going to help you. Let me give you the clear picture. Right now you are using Anita Among speaker to campaign for you in the West Nile right now. But you yourself, you've observed that you don't have support. They bring you young children from the school. Even the so-called NRM artists who went to Ayam and Pakwach to perform in support of you. Some of them, they were rejected by the public. They were performing by the spectators. They were just looking as if they are watching an accident which has happened on that campaign line. Nyando Yosoferi, you observe that. The artists which you fed from Kampala to Oyama and Pakwach to perform, those people on those children, they refused to cheer the so-called artists you fetched from Kampala to Oyama and Pakwach. They refused to cheer them up as if they are watching an accident. The likes of Kenzo, Riri Pazo and others. People, they decided that they want their local artists to perform because they like local content. Not from Central, just yapping and shaking their asses that they are trying to impress the voters. No, those are young children who can't even vote. Just you want to show the people that you have numbers in West Nile. You don't have numbers. You wait the day Kyagulanyi is going to step his feet in West Nile. You understand? Ojja kukitegeera. Kanti demo kitegeera. Nyando Yosoferi.
manja nyo battle ebintu bino mu luzungu bategeera bayefula mu tamanyi luzungu Nyando Soferi nga je mirambo je jabayimbi ajijja agitwala moyambo ne mwappa kwachi nenga abaana bali yo abaana bali batusoko imba ku stage ngo abaana bali bwe bati kati nga boba n'abayimbi bali mu kwejaga bazina banyenye biwato banyenye entumu z'amabina nengo bwana butubaga kino kiki tuliko wano kati ngo bwana bulinga ngo bulaba accident egudde nga bulaba bayimbi be kampala bayimba biki nga bulaba ngo bulaba accident baba ne accident egudde bache accident yento bambuzi wayabikajjo bayamajani kabutuna butunuzi bwebuti so nga bulaba banyenye entumu z'amabina wonyizire ba spectators omukazi ovuve kampala oyine entumu yo oyino entumu yo mubina olya wonyenyo obwana obutombo mu bwono nera future busula busula bulote bintu bitategene nengo oli mukazi mukuru kati gwelinda ko na kucyamula ngendo kuteka kigere kye West Nile jategera toinayo kintu kyonna ekyo kyakulaze ndi you have no support in West Nile gova kubwana obutobwali badde bugatie ne kabe kenzo sme kabe di pazo kabe nabaze bwade ngo butunulira accident ye good nga buli buti ngate bwagala kumanya kati bibyo mune byakugambye kati aho tuvuddewo butuvaawo kankongerereke ekirala oluvanyuma lwa Nyando Soferi ne mutabani we Dere Drinking General saako ne taata we Jerusalem Sale okusindikiriza bannazirwanako abali ku madala aga waggulu n'abateeka katebe ngabo wadde obusimbi milioni 10 milioni 2 mubawummule nga n'emyaka teginnatuuka kubawummulira waliwo nno okulya n'okukomba essowaani saako n'okuzimeketa kwekulwa okusinzira ku sources zange bajjeno bameeja abaawummuzibwa ku kifuba bagambye Nyando Soferi either mutuzza ku mirimu gye mwatuggyako oba tugenda kujoininga struggle ejjako government jo so Museveni is in panic nenga jukira didigi ne kitaawe Salimu Sale baawumuza abantu bano n'enteekateeka ejjawo omu ku omu era abafudde abawera ng'omunana bafudde kati bana bakyalimu akamozola bagamba nedda mwatwa milioni 10 ezo sente ntono tukyalina amaanyi agakola mutu sidelines mwagala tutta either tudemu active service mmaje oba tugenda kujoininga struggle kati ogenda kuli okulya n'okukomba essowaani talinawo sente ziyaba waziweddewo ate balabanga abavuka bayingidde mu maje bonna banyarwanda balekwanga balinga balivuddeko kati Museveni alina prebamo gambye either mutuza mmaje nga tuli active to serving oba tujoininga struggle okenda kuwulira tabu agomba wadde gabajjira mu kitegeere Kyagulanyi wamalirako Buganda bwati mugenda kulabanga nakino kanti babbireko waliwo ba historical ba NRM abaganyo kujoininga campaign trail ya Museveni mwabalabyeko njagala ombwe bukyanga Museveni atandika campaign trail by where historicals gwe kiri mu nyumba sitaani okimanyi enyumba ya sitaani etokoterimu n'akabani kanyooka one bajje bakambo wadde baago bambaje bano ba historicals ba politician bagamba omuntu bwafa enswere ensiru zezigenda ku coffin ye ne bazibikira mu coffin baziziika teri enswere angeze efira ku mulambo kati basinga obungi bali side batula bati campaign trail ya Museveni bichanga njagala ombuleo historical ye nabadde ku campaign trail ye mpozi kagenda bayitalo omuswazi omwabiza gendo nonyezeyo historical wa NRM mwali campaign za Museveni mbona bali bati lwaki bali bati one ejogo akamanyiro bano bategedde nti bali mu family business bote balimba ba sidelininga nga bano baleta abantu bakati baga tukitegedde ate kisingo batisa bonga boba historicals bagamba Nyando Soferi tukwata obuyinza tubuddize bannansi to negotiate nga fere tugenda mu kudduka lwaki one bana Uganda basaasanye mu nsi yo nabatoyina kenoko batoyina ko busungu
ebintu byetukoleredde ebbanga mu Uganda bingi tetusobola bireka bifette lwaki tuteese n'abasajja tufiireweko ebimu tusigale nga tetugenze mu buwaŋŋanguse emyaka gyaffe gigenze ne bazzukulu baffe bajja kunoonyezebwa wabula omuntu abantu bali abazibu kuliko Dere Drinking General yalwala yalina obulwadde bwe yalwala kuliko kitaawo Kisawovuga kubanga Kisawovuga ye big mafia kati those are the two obstacles otherwise ye Nyandwe Windows zaayika bwoba oyagala omanya nti Windows zaayika genda oddeyo tunule ebintu byabadde ayogera kati ennaku zino ayogera nnyo facts ayogera nnyo ebintu byabazeebi boogera ebyo ebintu by'okusesaasesa naye nga tebirina meaning tebikwatagana obuuza statement gyakoze kwatagana nekigenda mu maaso mu bantu abo bali nga tekwatagana kati stage ate basobola mujjako muzindala kubanga ze fountain of honor bati omuga muzeeyo yoja Nyandwi Yosoferi amadinisa gayiika kati mu kuyiika eddagala bamukuba okubeerawo lyongera okuspeedinga up Windows okuyiika kati ovula ne statement yazi unakola statement ngeri komiko tagitegera nenge bintu byogera tebijja kati basobola muga muzeeyo yoja kubanga yayina okubeera ku campaign twero kati bali bavuga kintu kyabwe bakitaddawo kiddame nenga tebalina option ate ovanga ku bantu nga ku myaka 4 tebaddewo na dangerous substitute nga taliwo tebalina dangerous substitute muve ko didigi bwemba mwogera ku temumala budde ku didigi musimejine no tebalinaawo kintu tebalina next balina delete wabula basigadde wala bagamba nti we should sit down and negotiate. One, bannayuganda bali mu diaspora bajja tukola kyebakolani mbabazi abakulembeze bonna mu Africa abaddusire bagenda mu diaspora abantu babakootezeko effujjo musebe twakulagezeko eddwala gye wajja abasawo abantu batuuse bakunoonya kati mukitegeere nti abantu bali serious mukitegedde bulungi kati Museveni yeye embeera gy'alimu n'okuyita abantu bano musemerwa lera ataddeyo okusaba okwegwanga oyita otya okusaba kwogamu muyina abantu mu Tocha Chambers mutulugunya abantu obayise nenga ne statement z'okola tezigenda kukwatagana kati woya otegera njagala ondeetere video ya Museveni ng'akola speech oyamu ng'ayogera nga byayogera bikwatagana njagala ombuulireyo collective speeches Museveni zakoze mu campaign trail nga zikwatagana nga ziri bweziti amadinisa gayawukana n'omuntu omutwe guli waagwo n'amadinisa gali walla statement zakola tezikwatagana kubanga taliivu kati bano bafumbira kintu kyabwe nga muno ekyanakyo kizulo nga kiyika endusu naye nga toyagala kiraga public okyambaza bulungi nnyo n'okiseti nga nekibeera kati ng'ebya Museveni ali mu mbeera y'abaana b'abagagga bonna bali mu Uganda mugagga yenna gomenti Muganda balina ebyana bizulo ebitulamu ebiteega byabwe n'amayembe ekyanakyo kiba kirya bulungi kyambala bulungi kina ne keyateeka bakivuga motoka ez'ebbeeyi kyekisaba kikyagala bakiwa kati ne Museveni bwate bwali aba n'alemba balina ekintu kye bakitaddeawo kiriwo ekiti bakyambaza bulungi bakiprotectinga bulungi ne bakikuba morphine eddagala ly'emirambo erikola eritemukiza ku lumbi wannyo najja ne yeekyangamu awo ng'omulamu naye nga mufu kati NRM balina ekintu kyabwe bakyambaza bulungi bakikuba eddagala ne kijjaawo ne bakiteekawo ne kitula bwe kiti naye nga Windows teziriiwo Windows zaayiika kati yennyanda Yosoferi ne ttiimu ebo tebalinawo next ate balina waakuddukira Sister Rosemary kutusika bino tubisisa nze ngobera bwoba oyagala okuwala buuza abagagga bonna mu Uganda ne mu nsi yonna abagagga balina ebyana bizo naye ng'ebyana ebyo ye center point y'obugagga bwabwe kati ne NRM center point y'obugagga bwabwe ye Nyandwi kyekintu kyabwe kiri kyebataddemu amajini gaabwe gali awo gonna bakikuba eddagala ne bakinaaza ne bakyambaza bulungi ne kituula awo kati bwe kijja okwogera byekyogera tebikwatagana kati bye mbagamba byebyo goba okiwakanamu ng'okyusa kya comedy si comedy tebalina next kati bba baategedde babaga muzeeyi tuteese n'abasajja lwakiri tufiirweko ebimu tusigaze ebimu naye nga tusigaddewo tetuvuddewo kuba tetulina gye tugenda kulaga bannayuganda gye bali naye alina obuzibu ye Dere Drinking General nekisawo vuga kitawo lyali eggulu
wali obuzibu kati mwenna mainze nkuwa statement nenkodako ekyokulabirako n'otula bulungi nnyo mu statement gye mba nkuwadde mbabuulidde abagagga mu Uganda ne mu nsi yonna babeera n'ebyalebe nga biri awo naye ng'ekyana ekyo ne kimala kifa omugagga bizinesi we zikoma akiwakanamu genda obuuze ku bagagga ng'ekyana ekyo kizolo kiyika endusu naye kirya bulungi kisula bulungi kitambula motoka za bbeeyi bakyambaza kirina ne batekeyateeka nga ne bwe kirwala bafuna ba specialized doctor okujja okukijjanja kubanga ekyana ekyo gemaanyi ga bizinesi zaabwe we gavaawo we bakiwonga kati ne NRM yawonga Museveni naye yennyini yeewonga kati bano bennyini bawonga ekintu kyabwe kitudde awo kuba kye balina kyokka tebalina kirala awo tuvuddewo awo tuvudde mutegedde bulungi nnyo kuba generals babategeezezzaako bulungi nnyo ne ba historicals babategeezezzaako bulungi nnyo baganye okugoberera Museveni mu kofini bagamba anti mwagifula bizinesi ya Buganda bakona ebekwa nti ye n'ababbi mufene ekintu kyammwe tetugenda kujja kati bwe mmala okugamba statement eno kankugambe ne statement eno juwe nga sinakola ndala Kabulaza ne sister ali eyo taata wange senga wange mukoddomi wange yenna ali eyo Katonda yakubumba mu kifaananyi kye n'akuwa entegeeranga yiyo naye waliwo abantu abadde befudde tebategeera mu ggwanga nga tebannabanyiiza kati mwabanyiiza mula tebategeera njala kugamba ekigambo kimu mu kukyusa eggwanga tebalondo bamu nti ani ono ani olya eggwanga liba lyakukyuka buli muntu yenna abeera mu levu y'emu ate asoma abonaabona eyasoma abonaabona ayina omulimu abonaabona natagulina abonaabona ng'eggwanga likyuka ye process gye tulimu ompulira bwe tuba tuli mu process eno ng'ekyali democratic ey'okulonda nkusaba don't focus on elites. Those are the most useless creature on the planet Earth. Lwaki kubanga mu Uganda tetulina registangaza ba elite nga balonda ba elite bannaabwe no tetuzirinawo tetulina register zino z'abaasoma balina kulonda baasoma no in fact ate abatasoma balonda abaasoma nga basoma tebagenda bayambako naye abaasoma batuuka eri beefuula ekitagasa kati njala soka kutegeeza togeza n'ogamba nti simanyi gundi waatali tetuli woli era ogenda kubeerawo yessaawa okukyusa ebyafo bya Uganda tubijje we baali basibidde ebikyamu nti simanyi gundi wakitiibwa simanyi Buganda mwina ekizibu nti mumanyi ebbanga lye bazimbidde omukulembeze tebamuzimba omukulembeze yeezimba yekka ngera kubuuzaayo mu busajja mu buli emmengo bwambala amasuuti agaawutunda ettaka lya Buganda. Waliwo ekyuma kya sementi nga kizimba bakulembeze waliwo bbulooka nga zimba bakulembeze era somero kyuma musomera bwe bazimba muyina bu statement mukulamba omwekyo kitegeeza okuzimba omukulembeze omubbi omukumpanya lwaki mulowooza nti gye mwayita obbazimba bati tebasobola kuyitayo bagundi njala yessaawa tuweere buli kintu kyonna bw'abanga oli yeyita land friend lawyer lwaki akafo kamwe bapalende kamuno okusinga omulimu gwe yasomerera kamala okunywa ku mazzi lwaki eyeyita land friend nga yasoma amateeka akafo k'obwame ba parliament kamuluma nnyo okusinga omulimu gwe professional ye teekawo mu comment section. Nkubuuza lwaki abeeyita abaasoma ba elite ate balwana nnyo okubeera mu kafo ka member parliament ddala okulowooza ku kifo ekinene eky'eggwanga. Njala kuwa brief analysis ogitegere bulungi nnyo. Let nobody fool you. You can.
Let nobody fool you can. Anyone who holds a Senior 6 certificate is qualified to be a member of parliament or to be the president of the Republic of Uganda. Nchidam, omuntu yena senior ngaina certificate ya Senior 6. Oli qualified okukwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga ne kuwemba parliament period. Tekuli konti degree tekuli kochi. Okitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. So, twandisuubidde nti abayita ba elite balowooza nnyo ku bukulembeze bw'eggwanga so wa parliament. So bw'osanga omuntu ng'ayita elite nga ye level ye eri ku parliament, kitegeeza oyo talina mulamwa otavaawo tasukkawo. Kambuuzeeyo omwami omwo kale bajja kamusaliramu. Mukulu akiikirira kira municipality Ssemujju Ngandamaana njala kobozo ogamba mbu osoma nnyo era oli wa mugaso. Nyina kubuuza ebibuuzo byange waganya biddamu ekisooka. Wasoma ku reporting amawulire si bwe kiri news reporter. Nomala n'ogatundako nga news vendor. Gyemirimu emiri gye wakola yes. Kankubuuze mukulu. Okujjako tasiki bbiri ze baakuwa mu parliament okureportinga income ne expenditure ya Janet ne Museveni kiki ekirala kyokoze mu parliament ne mu Uganda. Kano mukasalire mu Ssemujju Nganda mumubuuze okujjako okwogera ku nsaasaanya n'ennyingiza ya Museveni ne Janet kiki ekirala kye lyakoze mu Uganda. Maloko weta kukalevuka nga katawera. Mukamuse mukamumpeere. Ssemujju Nganda okujjako okwogera ku income ne expenditure ya Janet ne Museveni, what else have you done in the Republic of Uganda? And which service have you rendered to voters of Kira municipality in that parliament? Nasoma. What services have you rendered to the voters of Kira municipality? Apart from criticizing the income and expenditure of Janet and Museveni, what else have you done to the Republic of Uganda? During your stay in that parliament for 15 years, what have you done? Have you ever tabled any bill in that parliament? No. Same question to Mpuga? No. Same question to Kariambe Ryoja? No. Nobody. Just yapping around that we are very educated. So. Temulina chemotogamba. Temudda muna kuogera ku TV na ku radio mu mwaso mu kusoma kwa mukuyamba mwenga mu abantu. Tekuyambye public. Mwera fetwasoma temwasoma. Lwaki temwasoma? Omuntu eyasoma amanya obuzibu bw'abantu baakulembera bataasoma n'abayambako okuva mu mbeera eyo. Mumpulirize bulungi. Bano abasajja tebaasoma era tebaayiga. Baayita buyisi. Omuntu yenna nga wasoma n'oyiga olwana nnyo okujja abantu b'okulembera obutaba mu mbeera yaabwe tasoma. Era obayambi bagende ku level yemu naawe. Seggona, Ssemujju Nganda, Mpuuga, kiki mukoze okuyamba mugamba nti bemukulembera bataasoma? Mubayambi eki? Tewali. Ne weewuunye bemugamba nti baasoma bakoze n'okubasinga waga nti mwasoma. Lwaki? Kubanga bo bamanya gye twava abantu bali batufaananira ddala embeera z'obuntu n'enkola n'ebikolwa tubafaanana. Ojerega Segirinya emyaka 2 yabeera mu parliament mu myezi 6 egyasooka yakola ebintu byatasobodde kukola myaka 15 mwenna. So that nonsense of yapping around
telling the public that you qualify to be in the parliament because you hold degrees. That is total nonsense. Any fool can acquire a degree. But what have you done for the voters in your constituency? Boloza basoma kerebo ndabona baligiria. Abuli musiru asobola okufuna degree as long as it yafunye pass mark. Mwibuzo ibatudde. Mbulira wa innovators abavumbuzi abayina degree mu nsi yonna. Mu Uganda mbulira abavumbuzi abayina degree. Bali mwagala basomesa mu abasoma. Mbulira batwita ba innovators abavumbuzi abavumbura abayina degree bameka mu Uganda. Semu Uganda chichi wali ovumbudde mu Uganda ina degree. Mpuga wali ovumbudde echi mu Uganda yadira ina degree. Akali ebya wavumbula chi mu Uganda wa ina degree tolina. So kitegeeza temwesawo muli. Temulooza kimuli nti mukiriya abavumbudde n'okutuusa tekinologiya yenna wabula mu abantu wa wansi baana ba P7 ba senior for dropouts abakola cases zigenda ku masomero g'abaana abakola sigiri ababumba sigiri abavuga ebyalaani abavuga emmotoka baduleva bonna baali bonna mutina vumbudde kimu kasobola kikula nga that is his profession nga kiyamba community. Those what we call innovators, they are not well educated as you, but you so-called educated people, you are the most useless idiots in the world, especially in Uganda, because you know how to come on TV and you speak in good English. So you're yapping around that you're educated. No, you are educated. It helps you and your family. That is not the community. Any fool can get a degree. That's why you have a lot of degree holders in Uganda, but they lack what to do. They are job seekers, not job creators. Tulina baina degree wanji mu Uganda. Yensonga lwaki basiba ku street nga banoonye emirimu wabula tebakuliyetinga mirimu tebatondawo mirimu. Abatondawo emirimu tebalina degree. Abatonda emirimu tebalina degree. Naye ate abatondawo emirimu be bakozesa balina degree. Ekyo mukitegedde. Kali kamala okuyisa kabula mbutegere bulungi nnyo. Oluvannyuma lwa pressure okulinnya Nyando Esoferi anoonya buli kimu ekimutaasa okuyimirizaawo famire ye n'ababbi banne. Ayagga alinga omuntu abbidde mu mazzi ng'anoonya waakwata nga talina wagenda mutaasa okuggyako gganywa okuzimba olubuto watto nabbira. National Robbers Movement oba National Reverse Movement bonna bali mu ddubi bali mu kubbira naye ng'ate tewali asobola bakwata ku mukono. Kyovula abadde beetalera nnyo okusinkana abafuzi b'ennono babasinkane babapuleedi nga balowooza abantu nti Museveni yasobola obbataasa naye nga tewali kigenda mu maaso. Ne wiiki eno yennyini n'abatulege Anita Amongi yasinkanyizza Nyando Esoferi omu ku bakulembeze b'ennono mu mambuka eyo ng'alowooza agenda mutaasa ne bambi nabagambye osobola otwala omukulembeze w'ennono wabula nga totutte bantu be. Museveni ndi wano okulabula. Those traditional leaders across the country, nothing they can do right now because the well-being of their followers is messed up. They have nothing to eat. They can't even educate their children. So nobody can stand anywhere in Uganda and start informing their subjects that you support Museveni. For your thinking capacity, you think that when you get those leaders, they can help you to transform those followers of those traditional leaders to help you to get favor or love from those society. That is wrong trick. You will see them, you will give them money, but you will not take away the head of their subjects they have. Kati wano wali okuli ku mukomesa wana. Oluvannyuma lw'Obuganda okufujja eddusu ku muzzulu kuwangayira gaaju Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino kyaleeseewo akatubagiro ng'azina n'ow'enkufu. Ejenti wa Museveni Emmengo Salonga Mulenge Jamayiga wasanya Kalo Charles Peter Mayiga
azisaza bibatu naye nga tamanyi kyazaako atya. Bamukuba Shauli ni football ne bamulaga nti ekiyumba kyalimu n'ababbi abalimu. Kabaka takyabafaako era yeekerera genda kwerambulira amataka gaagali eyo akola research. Ne basindika ekibija ky'abasajja bagondivu mu Buganda bagende bawande ku muzzukulu wa Buganda eddusu ne bali muwandako. Saalonga Mulenge n'agamba lindako kino kiki kyendaba kati ye talina gwasobola kwendooza era ntegezeddwako nti Saalonga Mulenge Jawasanya badde alwana nnyo okusinkana muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi naye afuna ekifaananyi akitimbe agambe nasinkanyeeko Honorable Bakyagulanyi Ssentamu era twayogedde ku nsonga nnyingi nnyo ezikulaakulanya Buganda ne Uganda ey'awamu. Genda kitawa kikuwe tujja funa kya Kyagulanyi. Mr. President kakutegeeza Saalonga Mulenge Jawasanya anoonya butya bwakutuuka kafuna ekifaananyi akipositing agenti yayogedde naawe era ne mwogera ensonga nnyingi nnyo ezikwatagana ku Buganda n'eggwanga. Nga Mulenge gyagenda ku malawo ga kitawo funa ekifaananyi kya kitawo kitimbe eyeemu ekyokubiri. Bamaze omukuba Shauli ni football Salimu Sale n'Enyandu bamugamba owaayi abantu bana abagenzi okusinkana Kyagulanyi nga tulumbe basajja bakagubiru mu Buganda ogamba tebatukubye football ate nga manyi Kyagulanyi muyita akasajja katuli mu east and west buli wakalaga kalinga kali keetooza Buganda tukoze tutya. Kati ye Nyandu yasooka n'afuna kabaka w'ettolo namuparedinga n'owa Busoga ne batuula wali. Kati mugenda tegera nti okulya n'okomba essowaani gyekuli mulinde Kyagulanyi ng'agenze ettolo mu kampeyini zaayo. Kyagulanyi yabadde Busoga kati bwe yamuparedinga owa Busoga n'afuna ekifaananyi naye n'aniitamu ng'abeesimbyeko gyali kyakyusiza ki muri Kyagulanyi kana agende ettolo ojja kuwulira kati ne Nyandu ne mutabani ne Muganda Salimu Sale babuuza mayi wayi kati nga batukubye eki tugenda kukola tutya. Kati Saalonga Mulenge Jawasanya Kalo Charles Peter Mayiga temwewuunyanga bafumbye ekifaananyi kyonna nkiddamu ena assurance gyembawa naye nga sinaba assurance kansooke mbalosindika obubaka buno. Ayi Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri nze musajja wolumbu yenze nkusaba era n'okubuuzaako oli otya nno munnange kansubire nti oli bulungi gyebaleko gy'okakkalabya ntudde wano kafoomu eggulama nga nkusaba n'obuwombeefu nga nze omu ku bazzukulu ba Buganda abakyalimu empeka emera. Waliwo abasala olukujjukujju nti osinkane Sserwajja Okwota ayagala okusinza entannama nti omusinkane afune ekifaananyi wakati wo naawe bakitimbe ku mitimbagano gyonna egya gavumenti kibalage nti Buganda bwenda osinze Nyandu Yosoferi omusajja omugwira akuliisizza akakanja n'atuuka n'okwagala okubazisa embiriizi zo. Saalonga Mulenge Jaafuba nnyo bwe kinaaba kibabuze at least bagenda fumba ekifaananyi bakirete ku mitimbagano. Wabula nganze muzzukulu wa Buganda akyalimu empeka emera ne bazzukulu bannange tubadde tusaba Ssaabasajja Kabaka abasajja bano tebakozesa era kubanga kye baagala bajjewo ekifaananyi Kyagulanyi kye baamusiigira bo bateekewo ekya Nyandu nti wamwenda osinze. Ssaabasajja Kabaka kansubire nti amayengo g'ebyobufuzi ogala bulungi nnyo bazzukulu ba Buganda baasiimuuka dda ku lw'eggwanga lyabwe. Akawaayiro kano kankaddemu Ssaabasajja Kabaka bazzukulu wa Buganda baasiimuuka dda amadinisa ku lw'eggwanga lyabwe obufunze baamaayuuka nga nange muntu aliddemu sejjaamu namaayuuka. Namunswa ffe tuli nkuyegezo ngenda kusaba taata Mayiga asala entoto zonna ezikutuuse wa Nnyando ba Nnyando okuva gyali ajjewo bakufuneka ekifaananyi bakikozese mu kalulu kano. Taata ngenda kusaba gendako ematugga weetugge bulungi nnyo
tabwa mwaganya kubanga abazzukulu ba Buganda baamayuka ekifaananyi ekyo kekinafuluma ku mutimbagano nga Mayiga bwa planning essawa zino kubanga kiri mujja nganzo mu kubazzukulu baamayuka sina bwe zijja ku mutimbagano okutandika gabazzukulu bannange ti gusinze wabaddewo okunyigirizibwa oba okukwata kabaka ebitogi bamuleeta ku kifuba afune ekifaananyi sebe ngenda kyogera era ngenda tula no kafomu egulama nyumya emboozi zange ez'omukati nkolera ebirala biddako kubanga bano kye baagala njagadde okusaba n'okutegeeza nti bazzukulu ba Buganda baamayuka dda ku nsonga ezikwatagana n'eggwanga eryo ze za Buganda twasooka ne zumula kuba twayawula Buganda ku Mmengo ababbi ne tubaleka eri twakotaasako ababbi nawe wamanyi naye kati ababbi bano bali mu kufumbafumba emboozi yonna balabe nga bafuna ekifaananyi naawe ne Museveni naye Ssaabasajja Kabaka nkusaba munnange ku lw'eggwanga lyaffe Uganda ne ku ggwanga lyaffe Buganda nkusaba taata togeza n'owo mugwira omukisa kubanga kibanoonya nange kennyini ndi mu maayuufu nesirinjabo nja kujjano ku fomu eggulaba ntandika okunyumiza bazzukulu bannange mumanyi nti agusinze Ssaabasajja Kabaka bamukutte ku kitogi ne bamuleeta ku kifuba amugamba leeta ekifaananyi kifunire nnyandu kubanga Mayiga kyalimu essaawa zino nsaba Ssaabasajja Kabaka n'obuwombeefu munnange tutaase ffe tulwane entalo zaffe ffe abayaaye bo katulwane entalo zaffe bwe tunula eggwanga tulidda ne tuwaaba olutabaalo embooko ne zitukubibwa we twakola ensobi nga tuyita mu bajjajjaffe bwe tujja okutwala tuluwaabe nga tutaasizza eggwanga ne Buganda naye essaawa zino kiba pulaninga kyonna nkusaba mu buwombeefu nze omu ku bamaayuufu bo Ssaabasajja Kabaka togeza n'ofuna ekifaananyi n'ennyanja kuba kyaga kirimu ebisente empitirivu neera nnyongera obbajjukiza kwono artificial intelligence eyajja temwewunyanga abafulumizza ekifaananyi ekyo naye nga tekiriiyo kino mbawa shuwariti mbawa obweyamu bwange kiyinza obutasoboka kubanga bo bazzukulu bannanga bamaayuufu sibasanyufu n'engeri Mmengo gye badde evugamu sipiidi okulinnyira muzzukulu wa Buganda yekka aliwo ategeera alimu empeke esobola okuzza Buganda ku ntikko oba esobola okuzza Obuganda mu kawaayiro kaayo akatuufu oba mu kkowe we yalina okubeera abasigadde bonna bano bannakyeyitize nsobole Abaganda bonna bewola nti bali Mmengo bonna nsobole tekuli Baganda mannya kati Abaganda abasigadde walimu empeke emera bagamba nti Ssaabasajja Kabaka sigala mu kisaka kyo ffe tukalakatira abantu bano ne Munyerera akole ki amwenye ffe batulekere naye tukusaba bazzukulu ba Buganda abasigadde mu empeke emera ekintu kya Nyando Esoferi kyakunoonyeza ne Mayiga togeza n'okola ki n'okikkiriza kubanga bo embeera gye balimu Terimya Digobe njagadde nkikugambe okitegere bulungi nnyo bana abasajja kiba pulaninga okukola ki okukola ekyo nakyo mukitegedde bemmala okitegeera njagadde kibeere on record ensonga endala ekwata ku buli munnayuganda yenna gy'oli ali ewaka ensinga bw'ogiraba mu Uganda ffe si bwe tugiraba tukira kifuula nnenge waliwo ekikwekweto ekigenda kisibaga abaana b'abantu mu masomero ng'abagema omusujja ogwa kyenvu gwe tuyita enkaka bamaama bataata ogwo si musujja gwa kyenvu
bakuba baana bammwe butwa. Nyongero kibajjukiza Magulu Meeru tayagalangako musajja muddugavu nga nze kubeerawo mu nsi. Era kimulumiriza nnyo kera ku makya okunoonya kyonna ekigenda okukendeeza mu bungi bwo ku lukaluno lw'ensi. Taata wange aliyo ngenda kutegeeza. Tokkiriza mwana wo musibaga n'empiso ey'omusujja ogwa kyenvu gye muyita yellow fever. Bali mu kuyita mu masomero bakuba abaana bammwe empisa ezo nga tebabategeezezza. Abaana bangi bali ku bitanda balwadde. Abalala batandise okufuna ebirwadde by'enjawulo. Abaana abawala babasibaga obutafuna mbuto. Abamu ne mu nsonga zaabwe tebakyagenda tebakyazza mukono mabega. Abalenzi obulimaawa obumu bulwala nga tebuliiko wadde infection nga bulimaawa bufa mpola. Ekyo temunnakyetegereza. Ne muganya okutegeera ensonga zino. Nze sina buzibu nammwe. Wabula ebintu tebibagamba nti Magulu Meeru takwagalangako gwe omuzungu. Lwaki takwagala? Kankunyonyera bulungi nnyo. Obuvuyo mu Africa okukoma kwe kugwa kwa muzungu. Obuvuyo mu Africa okukoma entalo obwannakyemale bukoma mu Africa. Ne tudda mu democracy ow'ekimmemmette kwe kugwa kwa muzungu. Ompulira bulungi nnyo. Entalo bwe zikoma mu Africa oba ne mu nsi endala omuzungu aba takola ate mundu aba agenda zitundawa. Gwoza soka wekubisa ekifaananyi mu mutwe ogambe lwaki bwe bakulembeze b'ensi z'abazungu bwe bagenda mu ntula zaabwe z'ensi ennene bateesa ku nsi yabuziza ebyokulwanyisa ensi gundi ebyokulwanyisa bbeeyi sente bweziti kubanga ewatali ntalo bo abakola emmundu tebalina katale bizinensi yaabwe. Ompulidde bulungi nnyo. Bo bennyini batondawo ebirwadde ne batigomya ate bo bennyini ne bafulumya eddagala kubanga amaweeso gaabwe agaweesa amalagala gaba galina okukola amaweeseza ago ge gakola obuwuka obwo oba endwadde ezo ne bazite bazibasaasaanyamu bwaddugavu. Oluvannyuma amaweesereza ago ag'eddagala ate ne galeeta eddagala oddiguza gavumenti zammwe oba gavumenti zaffe okwetola ensi yonna bo baabakola. Ompulidde bulungi nnyo nnyabo. Kati mu nkola eyo bakoleramu n'obuwuka bwe bateeka mu baana bammwe. One, baasooka ne baleeta enkola ekizaala ggumba eyo eyonoonya abakazi mu nsi yonna okubamalawo. Betakufuula mugumba abaana muzaala bazzolo. Ompulira bulungi nnyo. Kankusomesemu katono wadde siri musawo. Kankusomesemu katono. Omukyala yenna bw'okozesa enkola ey'ekizaala ggumba oba mizempiso oba mizempe kuba kubya empiso ejjiriri erisiridde kankugambe oba kankuwa ekyokulabirako tule y'amagi mugiraba ejjibe lyatikira mu ttule eyo lyonoona n'amagi amala gonna agali ku ttule okwo. Bw'oba tokyetegereza liri eryatise lisobola okukalira mu layini eya ttule era ogenda okusikamu ejji ng'ejji eryo nalyo lirina kwatika bw'ati kitegeeza amagi gonna gagenda kwonooneka. Kati ejji eryo ery'omwana liba lyokyeddwa lyalina okufuna amazzi g'omusajja lizaale bwe lisirizibwa gabeera mu layini gabeera nga gali kawuzi. Kati bwe lisiira akawuzi kano kafuna obuzibu akatwala ku jje eddala. Kati bw'obikozesa ennyo kitegeeza ttule y'amagi agakuli mu bulamu obwo egenda kubeera affected. Scientifically nja kikutegeeza bwentyo okitegeere. Kati ekyo ng'okitegeera omaze okitegeera abazungu bakola ebyo nebbe ewaabwe tebabikola bakola birala nnyo. Omuzungu atwala nnyo obudde okubuulira omwana we wadde balina eddembe lingi nnyo okusinga ffe kye tukola. Kati njala kugamba ekigambo kino ky'oli togezanga ne weesiga Magulu Meeru mu bulamu obwo takwagalanga okubeerawo. Njagala ombuulire TV ki radio ki lupapula ki we baayimirira ne bagamba twetaaga okwetondera bakaddugala be twatuusaako ebikolobero mu kubatwala mu busibe obuteeyagalidde ntubasaasaanya ensi zonna gye nakati gye babonaabonera baali bayimiridde ku radio ki oba TV ki.
bali bayimedde ku TV kyo ba radio ki soko ebuze abaddugavu batuka batya mu America batuka batya Argentina batuka batya Brazil batuka batya Jamaica batuka batya Bizinga Australia ludda wa babagulanga bajjajja fe batwala ku mpingu amataba bagai amayingo bagai tida ku mayanja babasulanga mu bakolange babasulanga mu mazzi okendeeza ku bungi bwabwe kumaataako bakazi batu ne bafa basajja batu ne bafa nede batwetonderangako tebayimirirangako wantu wonna kwetonda ku kikola kye baakola tenga bakimanyi basa bakulembeze ba Africa abaali bayina akantu kali akakulakulanya Africa batta n'emiramu ne bagibuza tebatwetonderangako kati mugende mpola ku bintu bye tubagamba mpya bulungi nnyo kati gwe omuzadde omusajja yena bwajja n'agema omwana onaamusibaga nga tutegedde baba mukubye butwa ne temusobola kitegeera kino kye tubagamba gozaaki bakugirawo ensigo ziye entonde katonda ziyabaweza emmere bakuleetera ensigo zino enfumbirire bogo yagomuli ekampala yakyuka takyawomanga oli omukadde endiizi yakyuka takyawomanga oli omukadde lumonde takyawomanga oli omukadde edda banyaffe bafumbanga n'oguwulira mu kilometers nga 10 nti waliwo afumba omuceere njagala ombuli ekampala okyasobola okuzona nti waliwo afumba omuceere ku neighborhood nkuwa simple example ngeri specific edda bamama baffe bafumbanga omuceere ng'ogunda mu meters 10 nti waliwo afumba omuceere awo njagala ombulio kati osobola okuzina nti waliwo neighbor afumba omuceere what went wrong bine ndi bibali mu kukola temusobola bitegeera nti bassa buli kimu kyonna ekimu ekittiddwa kyonna bakisse abawoomera omuceere ffe twakulira nnyo ku muceere kubanga ekintu ekyo twagulya ku Easter ne ku Christmas nga tulabanga ekintu ekyo tumaze kuntugayima twaberanga n'amaddu mchete gulimu neko Christmas batufumbira neko omuceere gulya mu meters 10 nti waliwo afumba omuceere awo njagala ombude kati waliwo omuntu afumba omuceere mu nyumba ku neighbor nomanya nti afumba muceere answer me waliwo omuntu afumba omuceere n'owulira nti waliwo akawuka omuceere akawunya what went wrong gwete chikugira mbwongo obwo nti enkoko entonde katonda ziya kutondera onyagirira ku mwaka gumu kitundu ku myaka 2 gwe bakugamba nti omuntu alonda enkoko emyezi 3 nebiika nekuwa amagi ng'enkoko ebagigema bagikuba empiso nga gwe omuntu era nawe nosigala ng'olowooza otegeera mwoza kansa ali waggulu ng'ebibattambira bako gwe tewabuuza lwaki amagi g'enkoko eŋŋanda oba ensoga oba ennyolo oba entoolo gali expensive than gana amagi gammwe aga bulijjo ngeri eriyo n'abantu nga siri amagi gatali ga nkoko ziri zinakabala zikansangwawo ng'akugamba kuba bakimanyi bana tuzuukuke bakuleetera kasoli n'omusimba olusimba oluva taddamu kusimbibwa kibaagala bakugamba genda ofuuyire omuddo scientifically bw'ogufuuyira gugenda kukala ne ekikaza omuddo ogwo kyekikaza n'ebiwuka ebitinkula ettaka lidifuula ebigimu ettaka ne lifa ensiriŋŋanye zifa kuba ze zifukula ettaka waliwo n'omusiru agenda okugamba nti tamanyi nti ettaka lissa waliwo omusiru ajja kiga nti alumbira yogende si bituufu mu ettaka lissa ettaka liringa bano lissa era waliwo ebiwuka katonda byetonde ebyobutonde ebitunkula ettaka ebyo kubanga lifunction kubanga ligimu kati bw'ofuuyira omuddo n'ebikemiko zammwe otta
ezenkulunga busa mutte ensiri nganye mutte ebisolo ebiramu obukobera mu ttaka obulifuulafuula ettaka kubanga lisajjimu mubitika mutta kitegeeza ettaka liba terigenda kufuna ngeri gye lissamu nakutambula wewava nti tattaka lya terikyabala komere lyafa kubanga mwalifuuyira oba baalifuuyira nga temumanyi nolo wajja kati ettaka lissa litira nga suulyako nga lissa abaana bawogeranye ku social media ettaka terissa alimba kubanga tomanyi kubanga tokola ki tomanyi kati kankunyumyeri kino nakijja kusiibula nga tokikkiriza nazzi kuno mu nsi zaffe za Africa gobadde okimanyi nti okusala omukyala ng'alemeredde okusindika omwana eyo Sicilian yatandikira mu Africa ate mende mu Uganda mu Baganda kinoonyerezeeko Sicilian okusala omukazi ng'alemeddwe okusindika omwana okusala omwana kwatandikira mu Africa ne mende mu Uganda okusala abakazi nga balemeddwe okuzaala obadde okimanyi nayo kinoonyerezeeko bakika kyabazungu okusala omukazi azaala omwana kyabazungu nno kyatandikira mu Buganda mu Africa Sicilian section kati antinento ezo mugenda bakyalo bakebera embuto edda tewaliwo antisima kuwadda malagala bakubye empiso za tetanasi tebyaliwo tebyaliwo wabeerawo ng'abamulerwa abakyala era bakolanga abasawo ng'ajja n'awuliriza olubuto lwo naga omwana yeekyusa omwana atambula bw'ati nga takuwadde empeko wadde na kimu bakuga kunywa ddagala gganda bakunaaba ddagala gganda n'obeera kkirya ne kati ogenda mwadi ne ove bakuwadde bakukubye empiso bakuwadde amakerenda bakubye simete tetanasi akaana kagenda okuvuga nga kafunye sikoseruzi akaana agenda okuvuga kafunye alusa kafunye pulesa kayiisa amadinisa ne bazaala akaana nga kakula okusinziira ku myaka gye kamaze mu lubuto byebintu abaana bammwe babakolera ebikyamu mu mbuto zammwe nga temumanyi busimanyi ze ngenze ku antinento akaana bangaye katteka ekyusa tekasamba tteka simete kakyakola kiteka kumbe baba nemwe singa mmanyi abasajja bano nti babi mwaliba temukyasinika binnyona bantu bano bamulero bedda bakeberanga aba antinento nedda yaliwo gotoza nti antinento ezze wano mugine emyaka gy'abazungu wonno antinento yaliwo kuva dda nga bamulero bajja ne bakebera omukazi n'amuteekako bayina ebikintu kye baawulizanga n'awuliriza nagamba akaana kalamu kati kakkiridde kati katuuse eno kakola bwe kati n'agamba genda ofune eddagala bwennebe liti olinywe eddala olinaaba olyesiige omukazi najja nakuzalira akaana nga kali piwa kali ku nakyo kali windows zikola bulu ne kati muzaala obone muyisa mu antinento ng'akaana kalina fesi kalinga eyanita amungi akaana bakazi kalina fesi eringa eyamagogo nibazaala akaana nga katunangeko emyaka 7 kanyiivu katwakaavu ng'obwana tebutege kubanga buli kimu babukyankalanyiza munda omwo muye mugenda mu antinento biki kati muganda ngenda kugamba omuzungu yatujjako okumanya kaffe Abafirika n'atuloosa nti buli kimu kyalina kikye ffe tetukirina kye tukirinako njagala ombuulira proper history wa Africa wawandiikiddwa than their proper history gwe bawandiisa abazungu tusigaze eddakiika zino 5 njagala ombuulira proper history wa Africa we yawandiikibwa ng'era alambikiddwa mulungi nnyo abasomi bannange basomako musoma American history European history ne South African history naye nga history of Africa yenna jointly musomaddi era ni yamuwandiika kati olwaleero kankutegeeza ekintu kino kibane nga temukitegeera nga bayita mweyo enkola ey'okubagema nga muli mbuto omuzungu kyavayo naga nti abantu abali mu Uganda bawangala emyaka 40 kuba amanyi eddagala lyakukuba ng'oli lubuto
ne obanga omaze okuzala gino emyezi 3 gyogenda akane bakakuba empisa ezo kati wakane bekasimatuka ngaaga nti na Uganda muwangala emyaka 45 kubanga amanyi ensibago gye basibaga mwenna gye emyaka gye mulina okuwangaala bulijjo temusobola kitegeera lwaki ye Katonda amanyi obulamu kubanga bakimwe bakuteekako bakusiba ne bateekamu egirimiti tosukka waawo bate mukitegeera bulijjo kati mukitegedde olwalo nti omuzungu akola ebintu ebyo byonna ng'ayina nti mu Uganda bawangala emyaka 45 tebasukka kubanga akimanyi bakuzaala wali mu lubuto lwange nga mumaze okusibaga n'ofuluma bakuzaala batandika okukuba empisa ezo myezi 3 kati bwe bagatta eddagala lyonna libakubye ne bagamba kati kusinza ku ddagala libakubye mu myaka 45 ajja kubanga ayiise ng'amadiise tegakyakola yesu mwaki beefula bakatondo gata Kenya bwangala bwegiti South Africa bwangala bwegiti eno bwangala bwegiti kubanga bakimanyi system bagiteekawo temunagibuuka kati olwalwo otegedde ndoza mujja kuddamu amagezi mpola mpola mutegedde mutegedde nti amagezi gazze olwaleero kubanga bo kye baakola mwe nga temukimanyi nze mutegedde olwaleero mukaba bakuume enchaka mpumulemu katugende tutulale ne campaign trail egenda okuddako tusabire nnyo president ba comrade mukama asobole batambuza obulungi okumalako campaign trail mu Buganda n'ebitundu ebirala ka video kawumuza olwaleero mukaba bankuumire mwe bali kubeera ko mbaagala nnyo muwulidde bulungi nnyo so buli muntu yenna weebereremu byenjogedde mbivunanyizibwako si bivunanyizibwa ku ntegeera gy'obitegeereramu osobola obijjamu ekyokuyigiriza oba osobola obirekawo biwulidde naye nga bifunemu ekitone kyolina okuyigiramu otegeere nze lweba ngenda okwebaka nsaba nnyo mukama neme kulwala buli lwe ngenda okwebaka kyensinga okusaba mukama mpa obulamu neme kulwala kyensinga omusaba buli lwe ngenda okwebaka kubanga mukama mpa obulamu kyekyokka neme kulwala ebisigadde Katonda yamanyi lirwa nanzijjamu fuse n'ebisigadde mukaba bakome video wedde